wajolo nganga omusajja ngo kimanyi ngo ebintu byonna bye wakola nga byonna bimanyi byonna bimanyi wakubanga essimu no milioni ya 2 10 5 mmeka mama Fina nazikuwa lwaki tovaayo noyogera ku ebyo lwaki tovaayo noyogera ku ebyo buli mugoba n'abalongo bange kumwe nani yagoba munne wagali yangu omusajja wabwe unakomawo kubanga tayogera wasuwa ne balonda kiriza nti wasuwa ne balonda keka byakale gobukadde mu kamera wali ontakula ngo ntakulira ki nani nakulumbako olokuba njagala mama Fina yagala mbu muwala nze pali mama wange nze pali omuntu eyali andisizako bandisa olwokuba gwe malaya enkadde okimanyi bulungi nti omwana w'abantu yatwala omusajja ne bazimba n'amaka ne bayingira ensi vaayo gibulira amazima wegaana omukolo we mu public ng'oli ku YouTube channel kubanga ononya kabampano yagala bakusondere Lozette kimu kyali akuwanga bakuwasa nakyo tokijjukira mama Fina omukolo gwe yakukolera n'ateekamu milioni essuka mu 10 togujjukira togumanyi wavano yagala okumanyisa mama Fina noyagala abantu balowooze ni mama Fina yagala SB4 mama Fina yazala SB4 namutekane mu kiramo kye mu baana be era y'omu kubadda ku Bafina mu baana ne ku byobusika kwayita bana bamweganira wali oyagala mama Fina bawukane ne SB4 omukazi omutaddeko ekiswalo omulengeza ensoji vuga psychological olinga agiraga ne mama Fina yebakane SB4 ufaki n'abantu omusajja yakuvadda mu ngalo lw'ebikolwa byo ne bamutuwala ebintu byebakola mu kuziika jjajja wa SB4 byerabidde oba mbikujjukize nanyini musajja teyaliwo mulekerawo okuvumisanga abantu mulekerawo obutasima abantu balina bye bakoledde wamala enakasala emyezi 3 ng'abaana bavuddemu mama Fina nga fundinga sente buli lunaku mwena bamanyi Nakasolo International emilioni 2 plus buli lunaku emilioni 2 plus buli lunaku luyita ne batuuka okwambala pampa n'atumanga ne bazinonanga e Dubai ne bazinona luddawa ne batumyanganga amata ge bajjanga e Dubai wali ovuddeyo n'omusiimako banogera ekigambo kyonna kyonna ekimusiima Katonda asobola okuleka gwe n'emirembe ojja kubungeeta n'abalaba onoafuna yigo bakwata obulungi ekyokubiri omuntu abanga takulumbye manya nti omuntu atakumbye tomulumbanga wavaayo n'onnumba galubiniza wali oyogerako nazigula emitwalo 8 kyemanyi tolina nawe wali ozirabye osooka naziraba nange mba amazima teyanyumye galubini saazitegedde wali ozitegera gonyambalira nani nkwogeddeko gwonyuma gwe okulaba gwe wekoze ebintu wenna oyambadde bwerero oleza obugulu wabweru obubi otadde obutiiti kungulu weyita mulokole ng'osamira njagala ove mu depression omanye nti omusajja baamutwala n'ensi ogigambe nti omusajja baamutwala kuba n'omukazi amwina omumanyi omuwala omuto omulungi ne famire yo ogimanyi kyezitowa nekyesobola okukola abaana babagaga batuteko abasajja mugume mukole nnyo gwe mwavu gwalina entondo gwamanyira abantu abakuyamba babasasula ki abakuyamba wali basasudde ki vaayo kyogere byonna bimalaya binamu ndi bivuddeyo bimanyira mama Fina ndabye kali akawumba obusolo akasubiza abantu embaga ne kabba abantu sente nako mbukoogera kafunta entama mukazi ayina ebbero oyinza okugamba kiswa n'abasajja balina ennaku mulira bamukaleega naye naalifuutulamu oyinza okugamba sesota kirungi kiki olina ku mubiri gwo ne tribe yakuyambako kubanga batera okuzaala abalungi naye gwalinga engamiya senasimanyi ndimu tribe babeeramu n'ababi gwe yakulanga engamiya wetunuulire oyina otugulu tulinga tuspeak wetuti oyina ebbeere oyinza ogamba mutwe gwa bajjo gwe gumuli mu kifuba yeyambula olaba bala terinywa kola ng'oli mu ngoye watanga ebibeere byonna ensi eraba omukazi omukulu omufumbo kwaja emyaka wali okakasaani
njagala okujukiza ensi gwa soko kumpalampa abalongo bange temusirika abalongo bange bajja musasula onyumiza abalongo so kwati nembwa zizala abalongo nekukunyizina abalongo nemmese zina abalongo bakyalina value nalongo yasamanga bwato nga gwe yasamire banalongo bayisanga mwe mweyisa wantakula ngo manyo nsobola ate katogoze bana bayina amanya ageweeka abayi benakula ensundo mbosolo gwemba nakujja nje bakoto ina kyo ngamba kasana solo kutwa yawa marususu na kukungola ensundo mbosolo nera bazijja era wadiba ne bawo nkodo bayina mujjanja basimu ne musiba ne yingi ati ne wono nvu mote ne wokola ki toina kipetyo genda kungamba naye mwewera kali akala kalinga akambuti obaka kwengo baka mbere mbuka genda kuvaye mbo mwe nayo genda kunjogera kochi ensi yonna ekimanyi social media ali yakuzira nga tebakwagala ng'oyu abisirani nenkukwata nenkujja nentambulanga nawe nakuwanga sente ze naguliranga emmere ne suti watandika kujambala kunze ogenda kunvuma kivumo ki era ogenda kungamba ki ogenda kunjogerako ki wangulyako ku mmere wampaayo oba wali ompaddeyo nze nakutwala mbagagga bona ne wa amo nenkutwala nenkufuna abagagga abali mu diaspora bakwanga ku sente nze nenuli ntege fetwa kwanga sente zikuba emijozi erinnya lyali yaffe fe twalireeta era bwe nabita nga tebitambula ogenda kunjogereko kikale abantu ogenda bagamba ki omanyiiko ki obulimba tebugaana obulimba tebutunda kiringa oli kisa kyamazi yavuddeyo n'agamba ekisajja ekyo mwe kirira akarodoomu kyavudde nekivuma namero nekigamba akayumba koolaga akayumba ensajja kujajinga jategera obusiriwo nti olina tampeko nze nakula manya balina emitwe ne baba n'amagezi n'ekisa kyamazi omutwe gukumenyera bwerere singa osobola guywe iwa windows pendo gu refreshing oyimire mu public gamba akakayumba ako ennyumba mwenna tukimanyi nti yebaluma era yeboogeza n'emikisa namyalo gyayina oba omwana wa namyalo omuto kampani y'emmotoka soba mwitabere brand ambassador a younger kid 5 years namyalo is a blessing is a breast woman. Secondly namyalo abantu bayamba emyoyo gyavuba essala za namyalo ezimuliko tezisobola kumulekerera kubeera mirembe butaba na mirembe tezisobola kumuleka butaba na mirembe essala namyalo abantu zebamusabira zigenda kumukuuma nga ayina emirembe paka abantu bataasa okufa ne bayamba baliisa bagenda kumusabira essala mulwane in fact namyalo agenda kubeera prime minister tonna kimanya namyalo ye prime minister ddako naye twagayira president Museveni namyalo mulekaawo namyalo muleke mu office gyalimu kubanga mwayambidde abantu mwatukira ku bantu ku ground tuyambe namyalo muleke wali mu bantu bensabira obutakyusa namyalo tuyambe muleke wali omukyala gwe bayita Mire Babalanda tuyambe tokyusa Mire Babalanda tuyambe kubanga ekifo kya Mire Babalanda buli muntu akibeeramu agenda kuwa vice in fact Mire Babalanda yali awo namyalo wali bamujana mu minister of presidency minister yali mu ministry nga 5 yazitwala ne security mweri namyalo ali supposed to spending nga president was spending because abantu bagenze mu office ya president oba oli mulwadde oba italina transport oba italina lya mmere oba oli alina kizibu akawa chovola nga yo office egaba ebintu okuli loading machines egaba ebintu okuvira da ku muntu asokerako malaya bemani mwenyinyala kubanga nabo banna Uganda eyo office ayina okufundinga abaana abatunda chapati oba kwa popcorn abantu abasome ebintu ebisome nga mukola bisome muleka abantu abali ku ground bakola reality bakole be bayina okukola namyalo kimukakatako kubanga bunaku abane sente millions zisuka mu 2 zagabira abantu abakyalawo kubanga ne president Museveni buli lunaku abantu abamukyalira even a transport ye kamuza yigwaga aba just a transport abantu abane ensonga nga zikwata kugwanga bwabatalaye muzeyi abayina kulaba namyalo namyalo alina kukwata report atwaliye muzeyi kubanga yo office ya muzeyi office eyo ya president era buli muntu kimukakatako okugenda obaani oba atunula ati oba mulema oba atya you supposed to go there because your office ya president si ya namyalo alina kutukiza delivery za mukabawe watabadde nkoze ntya
Chobwa namyalo oluso lumu atawa. Nanonya basobola mu supportinga, nanonya bana bamugatako, bana bamuyambyeko, ndaze bana akasene nkajewa. Kubanga abantu bagenda bamulya. Mumpeyo office muwete gyosobola ogendamu. Negula sigiri 12 nezigabira abantu abasika chapati. Tewali abalowoozaako. Tewali alowooza ku muntu wa wansi. Tewali agenda kulowooza ku muntu oyo akuba popokoni kumugulira kuma teri. Ngojeko madamu Jeni mpozi. Madamu Jeni yayambe ku bantu abo. Naganta abantu bantukoza tutatwagulire ngano. Tubagule ebidomala bya butto. Tugendeyo Faizo gendo okunganya abantu. Tubagule ebidomala bya butto twawe ngano batandika business. Omuntu aso otandika kantu akatono. Omuntu gotero okuwa dry natandika business. Owuli abulungi nnyo. Namyalo ya muntu agaba dryer. Nagenda ku holding machine najigaba. Nagenda kwa makanika nagamba bagala toolbox tool maker. Atenze kisinga n'okunuma mu byonna. Bwe kulaba guno gusajja oguyina ogumba gwa mazimu muto gukisa kya mazi. Ogwakuna mino Buganda. Nga kuvenga kwa samya namyalo gusajja okutunanga ampuzo olugudo. Gupa mama za galinga akarodogo nagwa oyinzo gagulya kolasa gukwata mu lubuto. Gupa mamize emidduka gwanga gwanyampye. Oyinzo gamba lufura yambizi eriwaawo. Ogusajja ogwo mugwagwijjira omulimu gwaguzitowerera omutwe. Buli project gyalimu ya namyalo. Kyekisinga okunuma mu byonna. Abo bamalaya bayogerako. Namyalo yaba nga buli enseba lesewo nga buli muntu abenyinyala. Nga buli njagala mu kotinga bulungi. Nga muntu yennyala bamalaya nga tewali minister so agenda bamalaya. Tetaliyo. Namyalo yagenda mbamalaya. Namyalo nagamba muzeyi bamalaya nabo banna Uganda. Bawe capital. Muzeyi nakwata milioni 10 nacho bamalaya. Namyalo nazibagabira. Ne bakola zisako namyalo nabawa sentence. Kati gana agabbi gujja guno gusadume wembizi gwete ogutwe. Gugaya namyalo byagayamu. Gugaya namyalo byawanze gubutika matama gulinga ebisesemye. Kisajja gwo boli falumbe eki. Wano wavuma mukazi Ellen Seku komisona mulamba atavuma. Atayomba. Atamanyiranga ku muntu yenna Ellen Seku ye muntu atavuma muntu. Ellen Seku mulokole ebyaddala ate Katonda. Notuko kuvuma Ellen Seku, no mulangira notuko kogera ku bawe, notuko kogera kwani nenemunya oyo sirabanga ko muntu ali ambo ngo mukazi gwata Ellen Seku. Ellen Seku talina muntu gwanyoma. Ellen Seku tavuma. Wavuma Ellen Seku kumala mwezi mulamba ngo mukera kumacha. Ne Seku yali akuvumye. Yego yagalani, government wagisubula kwani. Government ya nyoko ya kitaawo. Olaba abantu abali mu first family bagala abantu. Fe tubana ba muzayinzayire. Tubana ba Toyota na longo Toyota. Abasajja batuwagala kulaba nze banda banayisi natoka mu misiri bereke figa. Ana figa wala ngolaba buli omwaku yayanira. Abandi badde batuwenyinyala. Toba abasajja bacha ino buyinza mu ngalo. Namyalo yasoka mu ba makanika. Twagaba tuluze zisuka na gwanga damba yatambula gwanga damba gwakunganya bamakanika no batwala balino bagamba ngamembu namyalo tyaba watuluzi namyalo tulu yaziga mu public ngensi yonayo neraba yabiga bensi yoneraba ngane bamakanika nga ne kamera weziri TV weziri mwaka ne mugamba namyalo tyaba wa bintu nga goba coaching bakube namyalo yakola ki namyalo asobola okwagala musajja alinga gwalinga entana Holo lubuto lwevunisa ku mwana wa muntu ki. Gosobola kwa namyalo bakuimya nawe gwe. Namyalo asobola kwagala gwa awunya amazi. Gwanenge kole okumatako. Omubanja kiki. Tokomye ku namyalo lumbi omwana wa namyalo omuto ngoli muzadde oyina abaana. Omwana wa namyalo yakola ki. Bana babantu bameka wana bayine emmotoka. Olaba batali mu government be bayine emmotoka. Nze nalabanga mwala wa Senkubugo yo Pavini. Emotoka je bamuvuge twalanga ku Pride Theater nga tugenda wenna kwetuma nga tusabiza bamuza Senkubuge ne kibubuka. Baatu wanga abasajja bali ku Pride Theater nga fena tugenda nennaku yaffe. Bavuga ngoyo omwana Pavini mu motoka je bamwetenga munga oba wapitwa apifiri. Nga mujimanyi go batuna. Motoka ile nga ina maso galinga kikebe naye by then ngo jimanye bay. Ba Senkubuge batali mu government. Yirwachi buli ayagala nnyo Museveni. Okuwagira Museveni gufuka musango. Okwagala muzayi Museveni gwafuka musanga temba NRM benyini. Ngata ba NRM bakwa osanga bana banupu nga bawana namyalo tamwina akona buzibu. No sanga ba NRM nga bakuba namyalo mufirako.
osanga omuntu wa NRM nga ayogera Namyalo ebigambo nga wa NRM naye nga akolaga nti abagenda mu 7 nosanga wa DP nga ayogera ebirungi bya Namyalo watandika ddi okumanya kitawe wa Namyalo oli mukazi nti wabamba yamagulu ne bazaalayo Namyalo oyina wowooma gwe bakuzina kapama ke kazaala agamateko ge bakona meggwanga ddamba gakulinga ampuza oluguudo omusajja alina amataka gannabansa sana agatayawula atasaana kwesangula mazi tosaana kwekweyaggwe oba akyenda ku mubbi kitawe yali muki oba tonyuma kulaba ng'oli mungoye bw'obeera obwere olutunuuti Namyalo asobola okwagala gwe alinga eddambe lifudde amazzi wonna wazimba buzimbi wazimba gatalooti naye wesibye ku Namyalo obusajja baawe era baawe Namyalo gwoliko nno ng'ali mulaavu yenna ng'anyirira ngadda buto oli awo oli masikini naawe ozunga buzunzi wagenda nga Namyalo n'omusaba n'omusaliza nga n'akawungo kapaakinga mu kimotoka ky'ekivundu n'ebijanjalo wabitwala nga basika nga bekutwera mu motoka n'abikuwa essaawa ya leero ovuma Namyalo ovuma waaki oyogera ku basajja be obadde omuyita mufiirwa bagambe Namyalo yaziba akasolo bagambe nti alina awaziba watasobola kufumita Namyalo watch out Namyalo freestyle ajja kunyiza ogana ne mu depression kuba akola bimunyumira ate Namyalo sikasiru yayogerera era ayogera kimuli ku mutima n'akyogera ate n'akivako na moving on Namyalo ajja kunyiza kwa Namyalo abaluma kwa Museveni amwagala agenda mu aba prime minister naye ffe kye tulwanyisa twagala Namyalo asigala awo Namyalo ajja kunyiza pama mazinga ga bbulu wetulaye ennyuma odduke n'okudduka bwenna nga teweesangudde kuba oliira badaba style talina budde bwakwonoona ajja kuweera full blast faster ekibaluma abasooka n'aguba kuba mu manege kati yaguba kubiye muguwulira mulema temwogera ku salingi ya muzeyi etuuse ya 12 tewali nafaayo ebijaguzo singa byatandika dda okuselebratinga president tulina okulaga abantu nti tuli mulaavu tuwaga tuli sanyukira singa tusiba tujaguza nga n'ennyama tuli amatama gatubuguma abazina enguudo tuzisiba muzikolwa zere singa tuyoyota gwanga Uganda katamalado gatugayoyota temusobola nakola ku charities malwaliro wadde ogendako abantu mu kyose bitano oli mu bamalaya oli mu kwegatta obutakoma bimalaya no byozi nabyo nabiwachi nawe olaba tolina kyakulya kiwunya amaze kinyo omwenge kyo kiwuyana ovaya kumusajja lembizinga wanyana omwenge n'atuya n'olusu n'afubutuka yenna n'awunyirira ensi abantu bakoowo Namyalo muleke oli mbiyagayamu mbiyawanda byoli mu kulya otoba nawe n'otobaana olinga entuyo z'amatako gwe gubi bannange ogusajja gwatumbiira oba gwalwala akabengo oba gwina ntumbi oba bagusobyako ne baguzina ettako ne gufuna olubuto ogusajja gwina ogubuto taliyamba nanyuma alina kiba kiti asizako okisigena obulamu alina bwaliizi oli ku Namyalo asobola n'okkuba eŋŋoomi ajja kuwendulira abayayi bakkube bakuyuza akataago kooti nzibu nnyo kooti nzibu temukola kyakaali naye mugende okubeerawo kwammwe okungi nakyo kyongerako okuba ekibanyizo kikyokera ekinene kyenekakasa nti Uganda terina kalabba waliwo yesterday balina omukazi gwe basalidde yatta omwana era ali innocent yatta abantu 3 naye omulamuzi omuntu gwe yasinze okufokasingako ndoze yamulumye nnyo yabadde mwana ko oyo mwana yamwogeddeko nnyo omulamuzi oyo mwebaza yasebye omukazi obulamu bwe bwonna nga taliddamu kulaba njuba taliddamu kukola ki yatta abantu 3 nga kuliko kibebi kwandiko omwana omuto naye mu byonna omulamuzi oyo byasinga okwogerako nga watta omwana omuto atalina kyakoze nga amwogera n'amanya so omukyalo oyo ndoza mwamalayo ku social media gwe basalidde obulamu bwe bwonna kitusuubira nookero bayinza omusalira obulamu bwe bwonna kuba Uganda terina kalabba naye mbadde njagala nnyo bamutuwe tumugajambule nze nabala bagamba nti mukaako nze nsooka okateeka ekiyinja ku mutwe so abasobola mugende eggaba era nga mubadde mujja mubeerewo mu bungi mukuume eddembe temuvuma balamuzi temuleekaana mbawa ekitiibwa kyabwe omulamuzi awe ensala ye ey'enkomeredde yankya so abadde bagufolowinga mwenna enkya olunaku lw'enkyegaba ye final y'omusango gwa Okero so eyo nakyo kive mu ddiiro nendeba kino ekisajja kyagongobala omutwe era nkyewuunya nga kisakana oyo omulenzi bw'atayagalidde muganda we obw'omusayi we bazika ku kijja ekimu gwe gwalabye obukulu ng'ebyo yambo gwajja kwagala mbugwa kwagale alya ku sente za muganda bwe ziyakuteekamu bwe zinakendeera
Bwanesa sura bulungi ajja kutere ajja kumanya ojamanya ekituufu. Ojja kumanya ekituufu. Bwaba akyawa muganda we gwa muzaala naye. Owa musayo bazika ko kijja gwalabye bukulu ng'ebyoya. Kyovula ffe emitima gy'akalwa temulina kye mutugamba. Netona nakyo ntusatisa nakyo. Uze. Lina kipe kyenda byenze. Nze nvayo nenjogera nti omwana muganda wakojanga ne bakakonga nine ensonga kinki bagamba. Musobola okumanya bizibu biri mu family. Musobola okumanya okusomoza abaana mu bayitamu. Ntaasaba kyali abato. Ate nze kyanonya kunkwana. Onkwana ko kinkukoza eki. Onkwano ngamba kimazi. Gomanya bafumise. Fe batufumise buli wale ekituli. Kapia chiko ogeno ko. Onkwana kukoza ekyo ngamba kimani. Nkunyumidde kigwa manyira. Era manyamala baguno ogubbi. Fe tulina bakodo nyone kuseneza fe abasingo tukwana mu mulye seneza fe mulingana amazi. Nze sina mimwa. Zinemye kwerira. Nze ndia sente zange ne yagala man. Tonyumiza nze mu stress yo musajja maziga mbizi. Nkoye bukulu wozi zino bato zinagenda mazi. Hani gwokoya. Era nze ndaba bagoda ne stress za musajja. Koma nyo. Boncha wanembo toka. Abakazi bazala abana ne bafira mulebo mwana nakula. Gwanda byo bukulu ngasana okuyimba lingitoni. Ongamba ki? Mukwana ogenda kungamba ki? Onkwana nkukoze eki? Onsaza nakasolo kange nkekuliza tomanyi byenkalisiza. Ondabe bukulu nga byoya. Oyagala okumanyira. Onkwana ontegerere. Please. Ontegerera kuki? Ogenda kungamba ki?